Embeera bw'etyo bwe yalabise oluvannyuma lw'okufa kwa maama wa Agatha, Tom Dee asobodde okwogerako byayogeddeko ne ba TikToker banne basobodde okugenda era bwe batyo ne basulayo mu lumbe. Okuziika kwa lunaku lwa leero waliwo puroguramu gye nnina, naye nsaba nnyo puroguramu eyo gye nnina ngimalirize mangu nsobole okudduka, nsobole okubeera nga nzikirako Tom Dee wamu ne Agatha. Embeera bw'etyo bwe yabadde mu lumbe lwa maama wa Agatha, naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribe nga nokose Mix Media tojja kweyanga missing updates naddala nga zino. Still ne bannaffe aba Legit Shots bakugamba omuyimbi wenna nga wandyetaaze okukola oluyimba lwo olwa audio olukolera video weebali okubeera nga bakuyambako. Ate naawe omuyimbi yenna nga weetaaga okukola oluyimba olwa audio, studio weeziri kobeere nga olina mukolo gwa mbaga kwanjula, graduation MDD z'abaana, weebali aba Legit Shots bakuleko ku enamba y'essimu, ebisigadde obibalekere. Praise God, everyone. My name is Kemigisha Constance with Nabatanzi Emily. And I want to send our sincere condolences to our friend Katrina. And it is really so hurting. Our friend was at the Michimani. It's not an easy thing to go through. But please, pulling our mama. Bambi, be strong. I just know this is not the end. We're here for you. Yeah. Ddala ekyowa maama wa Agatha bannaye tusaba Omukama Katonda agumye Agatha kuba tukitegeera kyayitamu essaawa zino era nga ndi wano okwebaza omukulu ono Alpha Motors abeereddewo nnyo Agatha ffe tutamubeereddewo kuba naffe tumubeereddewo era waliwo kitususeeko omukulu ono n'atuyambira ddala era Alpha Motors Omukama akuddiseewo wojje kubanga mutuufu omubeereddewo nnyo. We can't thank you enough. Tweyanze. Ba TikTok abali eyo ababeereddewo Agatha namwe tubeebaza n'abatasobodde kubeerawo tusobole okitegeera nti munnaaye. Nga bitalo nnyo kitalo nnyo nyini ddala nga bwe mutusanze wano tuli mu kufiirwa mole nga mwagategedde maama wa Agatha yatuvudde ku maaso, so embeera eriwo. Twakulabyeko nga ba TikTok ogamba tebazze mbungi tebabeereddewo Agatha. Okay, njasobola okwebaza ba TikTokers n'omuntu Ssekinnoomu ababeereddewo Agatha mu bulamu bwa maama we naddala mu ddwaliro abamulambuddeko n'abatazze tebazze emikwano gya Agatha abasinga mu bamanyi bamubeereddewo naye nga babadde nga bamukubira amasimu ne bagenda mu mabaala ne bazina amapiyano n'omulanga gwa Agatha okuvayo okwekubira omulanga nga beetaga financial support. Abamu ku bo bamugezeeyo mu WhatsApp group yemalira ebizibu bye simanyi batonde ku mmotoka ze balina naye nga ba TikToker. Ekintu ky'obulamu kutaasa obulamu omuntu waba addukidde gye muli kitegeeza byonna bitunze oba kyonna akoze kyasobola nga yeetaaga financial support, so ne batamubeererawo mu eyo embeera naye ntegeddewo nti ate kati bamukubidde amasimu bamukubagiza, so tebasobola funa budde bugenda kukola ki umukyalirako mu ddwaliro emulago. So netugamba ekintu kino nti ba TikToker muyinga okwebeereramu. Leero kiriwa Agatha enkya kiriwo okitegeera nga mubeera mu biseera by'okusanyuka n'ebiseera by'ennaku mubeere wamu okitegeera. Nakola live nga Agatha akubye omulanga bo bennyini ba TikToker ne baŋŋamba neeyingiza nnyo mu bitankwatako nze nziweeyo ssente okitegeera Agatha muyita ntya. So ebintu ebyo bikome mu ba TikToker nti ekizibu tekimanya nnyumba mbi. Leero kiriwo ono enkya kiriwo. Ojja kwetaaga abantu kubanga ba TikToker basinga muli jobless temulina mirimu okitegeera. So tugenda kwebaza omugagga wa Alpha Motors kubanga omukyalo oyo bakamutwala mu ddwaliro abaddewo paka kati Alpha Motors waali Eliana nga bitalo nnyo. Munnange tenabaddeawo nga Alpha Motors ankubira ssaawa nga 5 ez'okumakya nabadde mu saaluuni munnaye ng'ambikira. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya maama wa Agatha. Mukazi munnange oyo Omukama amugumye kuba mutuufu si kyangu kufiirwa maama era bambi twebaza nnyo omukulu Alpha Motors sibalekwererawo Agatha. Alpha Motors, I can't thank you enough. Webale nnyo webale ddala tenyinza okwogera ekyo naye nga bambi ababeereddewo Agatha mwebale nnyo mwebale ddala namwe tukwebaza n'omwoyo gwa maama Omukama aguwumuze leero. Sajja nga bali balwalizaako yakimanyi
kuba ne Alpha naye akafiirwa muzeeyi we ebirwadde bye bimu so akimanyi nti kyebayita ekirwadde n'omuntu osobola kukkiriza agende bwaki buli kimu afazala okikola segera maanyi so mukadde abadde atususseeko nga mutuufu obulwadde butuyinze tujjanjabye naye mukama waati wakoze eki bageze eddagala esiguze segera buli lunaku tubale tusipendinga 5 kudda waggulu nebaga agenda ofuna akacupa ka mitwalo 3 ate waliwo ebigenderako ate waliwo naye kyowekitowe kikoze eki okize just Agatha tumugumbye tumubeereremu kubagga amazima maama we gwabadde akolaki gwabadde alina amujjanjabidde emyaka 12 gakuba nti buno obulwadde bwo bubadde bususseewoko kitegeera abadde alina pressure alina sukaali kati ate yegasseeko ekibumba yegasseeko kidini nga mutuufu mukadde abadde akoze eki abadde aweddeeyo mwana so tusabe mukama mu Katonda amuwumuze ekisa neyanziza olw'ensonga eyo tebumanyi tebakaka muntu ziika ate sisobola vayo neŋamba tereddewo takisi mujje munziikireko akuziikiddeko yabeera owuki yabeera owuwo segeera kubeera ne webatajja tusobola omukolaki omusayo so agamba nti nze ate alina okukola enteekateeka okunzikirako kiba tekikolaki kikola makulu naye nga ze kyenbagambye nti kuzika kwankya saa 8 buli obutambala tusulayo kati abanatuwerekerako sulayo gye tulaga ffe matumbi tugenda tutuukayo n'abanasobola okukeera enkya okuziika ekitundu buli obutambala kasansala omuntu ali eyo ayinza okuweerezaako oba kuyamba ayinza kubuyambi oba buteeka ku namba ki oba ti Agatha yennyini eri 0704 886375 ayina eyange osobola okumukubirako yinza obutagisoma wano naye ndowooza Agatha engeri yo gyebadde ng'erimu ng'etambula osobola omukoonako osobola tusobola okuwandiika kuba tulina okuappreciatinga kuki ku bantu gyebagiremu eri 07086375 ate gye bakubako okufuna directions zonna naye osobola okukubako neyange abagiina yamani